nga gwe baagala otuuza mu maaso. General Ssenyonyi n'agaana timunnange pulezidenti tuula mu maaso, oli ne bamugamba nti nedda tuula emabega. Ssenyonyi n'abagamba nedda ate sina fulani ya General Muhoozi Kainerugaba okulabisa His Excellency Robert Kyagulanyi finally yagudde. Bobi Wine kigambo kubeera nga interview ze zabadde zamaze okubeera nga zimugamba ebiki ebigenda okubeerawo era yazze yeetegese okusinziira ku butambi bugenda okuleetera mu maaso. Eno video yo gwe munankyukakyuka naye nga tetunagendeyo mbadde nsaba osoko gimpileka like birengeso otambule tugenda bonna abandi yagadde okumanya ku eno information nyongera n'okujjukiza Hajjati Nakalembe walinnya okulombera Edward Gowen nguleo ine bizibu namba ya simple 529 osobola mukubira kubona mu boxinga nabeera nga kuyamba olunaku lwalero nga wenkugambye omukulu General Muhoozi Kainerugaba plan ye yabadde yakulabisa Bobi Wine nga baagala oyo omukulu Halopo obagamba nti no Honorable Joel Ssenyonyi okubeera nga atula mu maaso Bobi Wine bamutuuze emabega ng'abalala abantu ba bulijjo naye omukulu Lopo nga we nagamba nti no ye takyali selfish wabula harwanira eggwanga lye Uganda yasobodde kubeera nga agamba nedda Bobi Wine abagenda tula mu mabega naffe ffenna katule mabega omukolo gwamme gubeere gw'abasiru oba gubeere nga tegugenda kubeera nga gutrendinga kubanga nammwe kyembadde mwagala era General Muhoozi ndowooza mwasobodde kubeera nga mumulaba ku Twitter yasobodde kubeera nga apostinga kongozi yadde amanyi ebintu byamaze okubeerawo ng'akimanyi obvious Bobi Wine agenda gwa mu katego era byasobodde kubeera nga biraga olwatu nti Nukdirui yakoze ekiyagudde ngenda kwakubeera eno video ogirawo mirengo ombulire ndowooza mu comment section. President atuuse ne baddira Joel Ssenyonyi nga gwe baagala otuuza mu maaso. General Ssenyonyi n'agaana timunnange pulezidenti tuula mu maaso, oli ne bamugamba nti nedda tuula emabega. Ssenyonyi n'abagamba nedda ate sinaffe katutuula emabega ffenna. Ate ne bakomawo munnange mujja ate mutuule emabega, n'amugamba nedda leka tutuule wano ffenna emabega. Ono Joel Ssenyonyi kyekyenjawulo kyalina ku mpuuga bamuwa komishona ne babumuggyako n'agaana okubuuzako bye bimu ne baagala okyalina omusango baakuwa akakomo nnyini kakomo n'agamba kakomyewo n'ogaana okukazaayo. Bano be bakulembeze be twagala kyolina okuwuliriza. Leero nnaku z'omwezi 3 omwezi gwa Kasambula olunaku lwa Mukasa wabula essaawa mbale bubazi omwezi tugufundikire. Kitegeeza ki? Kitegeeza ati no protest vote eri ku mulyango ekonkona. Waliwo gaye yagambye awo mbugwewe yawulamu n'obeera ttiimu gundi kati kankujjukize. President Kyagulanyi Ssentamu yali South Africa yakugamba bajjajjaffe we baalinga bagenda mu lutabaalo baayitanga mu bantu ne babagamba bannange fe amaanyi gaffe gali mu ggwe. Okitegeera kati gwe oyagala kuŋŋamba nti no president taabe nababaka. Okitegeera you know it very well oti no twetaaga ennamba eyo either yaba MP oba yaba kansala. Okitegeera ebenga nnyingi. Okitegeera mu parliament basobole okukola ki okuwera. Kakati nze bwe siwagire muntu nga Maama Shamim Malende anasobola okukola ebintu ebyetaagisa. Okitegeera mwana wa taata onkuwabuddemu nnyo. Okitegeera ekyo si ekindeese leero okwogerako gwe bano abaami bayina that casing the way they move. Okitegeera kyesimanyi nti oba amatu gakonekitinga nti no ffenna tugenda kukola kino bayina engeri gye bakwatisaganyaamu ebintu. Mwe muri President Kyagulanyi Ssentamu Robert, SG David Louis Rubongoya ne Lope Joel Ssenyonyi. Okitegeera gwe bano abaami singa twali mu Uganda ng'erimu abo bifo. By the way waliwo omukadde namusanga kira yali agenda kungu nannyimiriza nangamba naye ng'oli mu ebyo nno nga tubitadde ku mbabale nkugambye Alex Waiswa mufumbiro kyabakola atadde Honorable Manandala Mafaabi ku hotspot era amulabisiza nnyo okusinziira ku butambi bwegenda okubeera nga hambuko playing. Njagala ogiwulirize eno video nankyukakyuka simanyi lwaki obeera ogibuuka. Sokolabe tumanyi tuyongeregwa tana subscribing hanawe subscribing awekati ku mukutu gwefe gumu atumalira obuddi Uganda byogere soka eno shot sayina kubeera ya kusaaga era ffe bwe mutuyita tulisaakinga ne tujja wano nga tetuze kunyumyamu mboozi kuba ne gye tuba tuvudde wabaayo emboozi gye tusobola okunyumyamu ne bannaffe
ne bwoba toyagala NUP bw'oba ozze nga gy'ogenda okwogerako giwa obudde ogane kumalira ate ffe abagimanyi obudde ng'ate otutta obudde bungi. Okay? NUP is a political party eri mu mateeka, eri supervised by the Electoral Commission. Kati oli bw'ajanaga nti terina constitution aba ali below the belt, aba tasaanidde kuba naffe, kubanga teriyo organization eyinza cooperatinga ng'erina n'ababaka ba parliament b'oyogerako ate noga nti terina constitution. Eyo elementary speaking ekomeeri tejja ku level eno kwe tuli. No, it does not. It does not. It does not. Doza badayogera ku nnongoosereza nakyo takimanyi kuba akugambye ayogedde ku nalukoola nga tamanyi na ingredients of the case. The matter was discharged on grounds of disenfranchisement. Era Electoral Commission netakola appeal, nalukoola putina na appeal. Tamanyi na kumanya nti omusango eguba ku appeal ziri ze baba basazeewo ziri state. Kyokka ali ku national TV atumalira obudde. Can you imagine? Tamanya ali ku ebyo kwegamba these are the people ababadde ba confused bagamba ko ba confusion monga ababawo okutabula abantu nga they are based on propaganda and blind operations. Njagala nkubulire bwoba wayinako abantu salamu aleikum agati nakalembe omusemi w'edduwa bwoba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0753775 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Ky'ekyamazima leero lwentegedde nti bino ebifo by'ababaka tulwanira bya bwerere bitwemalizamu bwerere nga tetunnakyusa bukulembeze eri waggulu ate nga alina ofuga eggwanga alina ba munnansi tetulina kye tuliko. Mujja kiwulira buli omu kino abaganda kye bagamba buli omu waali walabira omwezi n'enjuba. Mulabe vidiyo eno. Badize gula chapati. Ne mukama Katonda. Kama akumpeera obulamu. Tuli mu nsi nzibu nnyo bajje wonze sigaliwo. Oyinza okunyamba nonunula ettaka lyange eddene mulimba bannange mwabira omusajja ono bannange tubeere bumu Nyanzi tulina okusomezebwa mu Kawempe South totiiririranga ne mukama wange nkuwa obugumu teri kinyizanga kuba oyinza okwesanga muzeeyo ono abaana be bali ku kyeyo nga bikadaama biwagira gavumenti naye nga kitaawe waabyo ali eyo akaaba abonaabona. Omusajja agamba mujja kiwulira buli omu wooli mujja kiwulira naye banaaba tebatokyalinze ggwe bajja tokyalinga omuntu wo. Magini musajja wuno akaaba bamubbira ettaka. Vidiyo eno yatrendinze nnyo ng'omukulembeze wabadde wandegeya